Yes, mikwano gyange abalungi abeesigwa, otwagabana omukisa ogumu mu kukkiriza Kristo. Mbateeka mikono gya Mukama olunaku lwaleero, kadde kano kennyini mu linnya lya Yesu. Omubi alwanye nnyo, buli kimu kibadde kikyankalanye, naye twebaza Katonda nti tuli bawanguzi n'okukirawo. Mbasabidde ekisa kya Katonda, omusaayi gwa Katonda gubanaaze, gubatukuze, gubateekeko obukuumi mu session gye tugenda okugendamu. Eri very sensitive, era mbasabidde kama abakuumi. Tukola introduction olwaleero ku ekyo kye tugendako, ekyokwambala mu kanisa ne wabweru w'ekkanisa. Amiina. So kintu kiri so sensitive. Waliwo ezimu ku ngoye abasajja ze baleeta kulabika nti nno zibatta. Waliwo omukwano gwange omu gwe nali nnyumyako naye n'aŋŋamba nti ekkanisa ya Kristo tebasobola kugisuula. Ne mugamba kituufu, naye ne mutegeeza nti basobola okugiremaza, either bagijjako okugulu oba bagijjamu eriiso. Ŋŋamba ekkanisa ya Kristo ye ggwe, si bwe kiri? So n'olw'ensonga efaanaganako bw'etyo olina okuba omwegendereza. Njala kutumirako mikwano gyange mwenna abatuwuliriza okuva mu mawanga ag'enjawulo. Nsiima nnyo, mwebale kubeera nti mufollowinga. Episode ya yoga twagikomeza ku episode 4, so osobola okuginoonya mukwano gwange n'otegeera ebigenda maaso. Bw'onalaba episode 1, episode 2 n'otagiraba, n'olaba 3, 4 n'otagiraba, n'otawuliza message eyo, oyinza okubaako kyosubwa. So nkukubiriza ginoonye kweri twaza uploadinzeyo ne zonna study them. Ntumirako mikwano gyange mwenna, Nalumonde Prosi, Jesus Die Hard, Mirembe Hope, Sulaimani, bannange Prince Agnes, Emma Waninda, muli bangi nnyo. Mbatumiddeko nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Njala kutegeeza nti don't miss to subscribe, if possible to share with your friend, kubanga bingi bijja sandyetaza obisubwe. Tugenda kola introduction ey'ennyambala mu kkanisa. Okwambala kuno kuvaawa? Okwambala kuno kulina gye kuva, bassebo ne bannyabo, era nga kulina ebiruubirirwa byako. Omukyalo oyo golaba ali ku screen oyo, nina ensonga lwaki mutaddeko, n'ebirala bingenda okulaga birina ensonga lwaki. Mulaba ebifaananyi abawala ennaku zino bye bambala, engoye nga balina ekiteeteeyi kya mukono gumu, balina dress ya mukono gumu, blouse ya mukono gumu. Mwebuuza kyavaawa? Tekyamala gaggwawo bugwi, kirina gye kyava. Kati gye kyava gye ngenda okulaga, oyinza oba tubaye tumanyi na linnya lya kigoye ekyo bakiyita batya. Nkiyita kigoye. Amiina. Ennaku zino ndi mukambwe kubakkiriza abalina effujjo, aboogeza ekyejo. Ndi mukambwe, waliwo abamu abadde boogera, onoonya following, onoonya. I don't care. Sifaayo, sifuddeeyo. Kasita mpisizaawo message, omusaayi nga ngunaaba mu ngalo nga ŋŋamba nti Nakirijja namubuulira. Gwe bodda onoonya following, sifuddeeyo. Nze omusaayi ngunaabye. Amiina. Nkubuulira ebintu bwe biri, gwe n'olwana nabyo gwamanyi, kasita nze nkubuulidde. Leero olunaku lubadde luwanvu, tisobodde ku uploadinga Wacom lwansonga nti tulwanyisiddwamuko mu ngeri. Tusabire, si byangu, naye Mukama mwesigwa. Episode eyo okugiraba ngezze ebeeyise mu bingi nnyo, ne twebaza Katonda. Ekintu kino kyonna kitandikira mu Jezebel. Abalina episodes zetwakoleza Jezebel musobola okuddayo ne muziraba.
era nene eri under Jezebel. Nabaga Jezebel yali muntu, linnya lya muntu, nga bw'owulira erinnya lyo nalyo lyali linnya lya muntu. Ne Jezebel yayambazibwa omwoyo, waliwo omwoyo gwali gumuliko. Jezebel yali muwala wa Ethibal, mujjukira bulungi nnyo nga mbabuulira, kama yibazibwe. Era basaavinganga Baalu. Era Jezebel eyo yavaako kulabika nti bannabbi ba Katonda bangi bafa, kama yibazibwe. Era yayimiriranga nnyo okulabika nti asapootinga okuttibwa kwa bannabbi ba Katonda, kama yibazibwe. Baali basinzanga ba Baalu ne Ashira, be baali ba Katonda be baali baweereza. So Jezebel oyo yayambazibwa omwoyo gw'okutta bannabbi ba Katonda. Nkukolera introduction, tujja kweyongerayo mu maaso. Kaakati yatuuka n'ayagala, yali alina omulabe we eyali akyasinze, yali ayitibwa Eriya. Ayagamba nti katuyite bakatonda bo, yita bakatonda bo, nange mpita owaffe tulaba ani anaasinga. So bannabbi ba Baali ne bayita Katonda, bakatonda baabwe ne bagaana okujja nga bataddewo sole mugijjukira abasomyi ku Bayibuli Bassekabaka ekisooka kuba 17 eyo ndowooza. So waliwo olutalo lwali lw'amaanyi, Eriya n'ayawula Katonda omulamu n'owa Baali bwe yagaana okujja okwokya ssaddaaka. So ye Katonda yanukuza omuliro, awo ekiva Katonda we Eriya n'avaayo n'ayokya bannabbi, n'ayokya ssaddaaka y'Eriya, bannabbi ba Baali ne balemererwa. So kati olutalo lwali lw'amaanyi nnyo wakati wa Jezebel ne Eriya. Jezebel oyo yayagala n'okutta Nabothi, Mukama yeebazibwe, yayagala okutta Nabothi. Jezebel oyo yalina omwoyo gwali omubi ennyo nnyo 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 nnyo. Bw'onaasoma Bassekabaka ekyokubiri 9 3 paka 10 paka kalo jatandikira 18 19 Bassekabaka 2, Bassekabaka ekyokubiri 2 Kings 9 osobola okutandikira ku 15 paka wansi. Jezebel oyo yateekateeka enkwe z'okutta Yehu, naye Bayibuli etusomesa nti yazuukuka n'ayeteekako meekapu, n'ayeetonaatona, n'ayeteekako ebya zaabu, ne yeetona bulungi nnyo 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 ng'ategedde nti Yehu ajja. Kale no yali yateeseteese kumutta ng'akozesezza ebyokwewunda, ebyo bye mwewunda, Mukama yeebazibwe nnyo, naye n'awangulwa. Mukama yeebazibwe. So njagala bategeeza nti omwoyo guno guviira ddala mabega eyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Okwokwambala n'ogw'okwewunda, okwewunda kubi si kubi, makeup mubi si mubi, makeup si mubi, naye kizibu nti makeup buli mumukola ne mumuteeka ku maaso, muli munda mummwe mu mitima gyammwe mwematiza nti munyumye, ekyo mukirabira ku ndabirwamu ezo. Buli otunula mu ndabirwamu naawe ne weematiza muli munda nti mbakubye, awo wava obuzibu, awo Jezebel aba ayingiddewo. Kitegeeza nti bw'onaatambula ku street ne bakulengera ogenda baleetera okwaka. Mukama yeebazibwe. So kati awo wava Jezebel. Jezebel muzimu mubi nnyo, mukambwe, ate gukuyingira tomanyi, gw'olowooza nti onyumye nnyo, kumbe gwakubye dda. Mukama yeebazibwe nnyo. So tujja kyongerako nnyo, ndi bakolerako introduction olunaku lw'olwaleero. Mukama yeebazibwe. Waliwo ekyawandiikibwa kiri mu Timoseewo ekisooka olunyiriri lwa 9. Nina ebintu bye ngenda obbaamu ngumiikirizemu katono, zigenda kuba dakika 15 zokka tuveewo.
Timoseewo ekisooka 2:8 we twatandikira agamba kyenva njagala abasajja basabenga mu buli kifo nga bayimusa emikono emitukuvu awatali busungu na mpaka olw'omwenda bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza si mu kulanga enviiri n'ezzaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi olw'omwenda tuluddamu Timoseewo ekyokubiri nsonyiwaamuko Timoseewo ekisooka 2:9 bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana. Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa ku kye bayita modesty in dressing. Tujja kyongerayo. Ne wano Pawulo yali asomesa abooluganda ti abakazi mwambalenga ebyambalo ebisaanidde. Kakati mulaba ekyambalo ekyo, it's Halloween dressing. Naye bagitongoza dda. Olaba amayembe agali ku mutwe n'omuggo gwakutte ne Halloween gundi eri ensujju eri wali eri. Kati olunaku olwo akambalako baakatongoza. Tuli ffenna ka mukono gumu. Kakati ngenda kakulagako ne wano kandabe bakayita batya kaako. Akambalako ne katandika bakayita devil in disguise, one shoulder dress. Kalengera kakati eri gye kava munda bakayita devil on the hand. Kati oba ali ku mukono ki awo sinabategeera naye nga bakayita devil on the hand. Mukama yeebazibwe. Kati mwambale bye mwambala nga mubitegeera. Obwambalo mubulaba ku makyaki, mubulengera mu kugatta abagole nga babwambadde abakazi. Kati ogwo muwe gwa Jezebel spirit eyo ereetera abantu okwaka. Amiina. Tubiraba mu kkanisa byayingira dda. Kati mwabawuze kanisa ya Yesu tesobola kugwa. Bagiremaza. Gwe buli oyambala ekiteeteeyi ekyo nga kiriko omukono gumu olina b'oli presentinga. Ate ne mu kanisa mwebiri n'abakyala b'abasumba babyambala, n'abakyala b'abaweereza babyambala. Basebo ne bannyabo munzikirize mbategeeze pulizenta wammwe nzuuno nti twalumbibwa dda. Devil in disguise, one shoulder dress. Ekyandikibwa kiri mu Bayibuli kigamba nti Sitaani yeefaananya malayika ow'ekitangaala. The devil disguises himself as an angel of light. Kyawandiikibwa. Malayika ow'ekizikiza ayagala okwefaananya ow'ekitangaala. Kakati this is a devil in disguise. Buli ayambadde ekiteeteeyi ekyo olina malayika ow'ekizikiza gwate gw'oli presentinga. Weetwala nti oli malayika wa kitangaala nti oyingira mu kkanisa, naye kino ekyawandiikibwa then kiba kifuuse ng'ofuuse malayika ow'ekitangaala naye nga weefaananya malayika ow'ekizikiza, olw'ensonga nti kati otandise okuggyayo ebyabwe ng'obibeera. Kama yeebazibwe. Lwelo kyekyo ekiteeteeyi we bakiyita devil in disguise. Yeyo message gye basindika. Era lulina ku seero $58. Kama yeebazibwe nnyo.
kakati nga muvayo nga mwambala bwambazi nabagamba muyina ebintu byemukopa baby shower. Oh my God. Omubi agezezaako message eno gigaano yifuluma tetugenda gimalako nnyo, waliwo ebikyankalanyeko mu system yaffe ne producer wange taliiwo, so lubadde lutalo nnyo naye nga nteeka okukola ekisoboka introduction enefulumu olwaleero ninnya lya Mukama. So mutusabireko mu ngeri yonna gye mba musobodde. Kama yibazibwe. Waliwo abasindisa zi message nga kugamba if you fail to defend, don't attack. Yes, tolumba mungi ate muli baweereza b'amaanyi. Tolumba mu ngeri emu oba endala mu kulumba na kuvuma. Kyenjogedde oba nga tokkiriziganyiza nakyo kireke. Wandiika nga weedefendinga ng'okozesa byawandiikibwa, naye bw'olemerera ebyawandiikibwa then tokitwala ate ku level ndala. Kama yebaze bitumalamu nnyo amaanyi. So njagala bagamba mmwe abalokola bali eyo abawoza, don't judge. Singa mbadde nsula nandikukubye empi nenkukuba oba n'oyika n'omusaayi nenkukuba akabina ako ne katobaatoba omusaayi, kubanga obwongo bwammwe bwonna bujjuddemu okwewolereza n'ekibi. Wenna wena otissa omutwe n'endowooza yonna oli mu kibi naye ate n'okyewolereza. Gwe toyonoona, gw'otambula bulungi, gwe tutambulira mu kwonoona, tutambulira mu ndowooza embi. Ebigere byaffe birinnya ewatasaana, emikono gyaffe gikwata ewatasaana, naye bwe tumana ne tutegeera Bayibuli esomesa jjukira gye wagwira weenenye. Kasita ojjukira nti kyenkoze mu butuufu kibi, weenenye. Tokalambira mu kibi, teweewozaako. Nze ekyo kye nnina. Bwe mmala ne ntegeera nti nyonoonye, neenenya. Sinoonya byawandiikibwa kwedefendinga, kubanga olwedde mba nkitegedde nti ndi mu kibi. Tuli ffenna oyo y'omulokola agenda mu maaso, naye buli weeyongera okwekumako ekibi ekyo n'oweewolereza n'oggyayo ebyawandiikibwa, Katonda akebera mitima, era Katonda akebera mitima gwe. Tokomanga kwoye Katonda gwe yafukako amafuta, kyawandiikibwa wa nti ayafukibwako amafuta takomwako. Olunyiriro ddala oba olumanyi mu Zabbuli eyo lulimu erinnya ly'omusumba, lulimu tayito ya bishopu, lulimu linnya lyani. Kakati olunyiriri n'oluwa abasumba nti bokka be bafukibwako amafuta, gwe tiwafukibwako, nawe kennyini wafukibwako amafuta. Tokomanga ko yafukibwako amafuta. Lutegeeza ki? Temumanyi, musoma busomi muwawanga mudduka. Kati nabo ne balukozesa ne balwewolereza ne bakola effujjo lyonna mu kkanisa nga we baagala. Mwenga we mukuba mu ngalo. Waliwo ekyandikwa kiri mu Yeremiya nakibagamba 23. Obuweereza obukola ebintu ebyo, effujjo eryo, abo bannabbi ba Samaliya, kati ate nammwe abakuba mu ngalo. In fact, Bible ekita nti abo ba Sodoma mu Yeremiya, obuweereza obulimu ebintu ebyo, abaweereza bamu n'ababutwala ba mu Sodoma, ate mmwe abakuba mu ngalo ne mukyakaanya, Bible bayita ba Gomora. Kati nno nali njiga ekyawandiikibwa ekyo
ngangama nti oba bana bagoberezi banasaasirwa munango oyinza obutasaasirwa kubanga Gomora yasaanyizibwawo ne Sodoma. Kale mbabuulira mwegendereze, teweekumako kibi, dukka ekibi, teweewolereza. Bw'owulira ebintu ng'ebyo dukka misinde n'osanga omuweereza ku kituuti asinza ayambadde ekiteeteeyi bwe kityo, mukopa bukopi. Bayibuli esomesa mu Baruumi 12:2 temwefaananya nga mirembe gino, naye mukyusibwe olw'okufuula amagezi gammwe amajja. Renew your mind. Buli wawulira nga stupid oyo ne SILLY ayingira mu mutwe gwo, endowooza yo gidduse emisinde, otandika okulowooza ekigambo kya Katonda, weenenye mangu. Kasita owulira ng'otandise okuseseetuka, Mukama yeebazibwe nnyo. Ebyo bintu si birungi, ebyo byambalo biva magombe. Akateeteeyi kaako bakata devil in disguise, one shoulder dress. Obuteeteeyi obwo mubulaba, sigamba nti temubulaba. Nina mukwano gwange wano ngenda mubalaga, ekyo sigenda kutya kikola, ngenda mubalaga wano. Leero nze nkoze producer muteke mu kusaba. Uyo nsibye lo, oba muntu ala mukomera oba mukola ki, mwabamanyi. Oyo ayitibwa Rachel Namubiru, muyimbi wa nnyimba za gospel ezitendereza omutonzi. Mumulengera akutta omuzindaalo, azibiriza, alina eddoboozi sendeekerevu. Tuli ffenna yakola posta eyo, oba ye yawayo ekifaananyi, naye ogwo omuzindaalo gwe yali akutte sirowooza nti yali ayimbira mu bbaala n'omuntu tebateekako gwa mulala, kubanga n'ekifaananyi ekyo kiri ku akawunti ze ng'alanga gye yali alina okulaga. Kati bw'otunuulira akateeteeyi kayambadde, ekifuba kyonna kiri wabweru, amabeere temuli kaleega, akutta omuzindaalo, atwala abantu ku nnamulondo ya Mukama. Ebyo Sitaani byayagala. Ate bwe tubagambako don't judge, Katonda akebera mitima, mmwe biri mu kkanisa. Zikwaya tiimu zatandise, waliwo kwaya tiimu gye mmanyi eyo eyimba, naye balina obuteeteeyi bwe baakola obutoopu, gya baasanguza. Ebintu ebyo mubiveeko. Bw'oba olina gw'osobola musindikire ka message kano, muforwardingire, mugambe ekintu kyayabika dda. Iyo dress yiyo gye baalonkinga one arm eyitibwa ebalina erinnya liri eyo munda eyo, tosobola kulizuula. Mpozi ng'okwoza okubikulira okw'amaanyi n'okola okunoonyereza okunene, naye tosobola. Manyi osobola, naye tosobola. Ekiteeteeyi ekyo kiyitibwa devil on the hand. Kati mwe muva buno. Kati oyo omuyimbi wa gospel noono gwe baakozesa okulonkinga, oyo gwe baakozesa okulonkinga ekiteeteeyi ekyo, njawulo eriwa? Waliwo oyo devil in disguise, bonna be bamu.
kati eyo mbaga golo omusajja anyumye munansonyiwa okulaga ebifaananyi ebyo nenenya naye tulina okikola kino mutusonyiwe mutusaasire begaba amateeka tukkiriza omusango gutusinze naye it is too much. Engoye ezibikka ebifuba mwazigoba ezo temwagala. Ani golaga ekifuba? Olaba omukono gyonna giri wabweru, ali ku mbaga. Omanyi ebivu ebyo ekifaananyi kiri sibiraba. Kale kasa tutandika butandisi njabalaga. Devil in disguise. Tunula gy'otambulira eyo, buli gw'olengera ayambadde ekiteeteeyi ekyo nga kiriko omukono gumu, mulabule. Mukole ki? Mulabule, mugambe sister oli ku Jezebel. Omwoyo gwa Jezebel gwa maanyi. Tegulina maanyi as such, naye gulina kubanga olaba gutuuka mu bakyala b'abasumba ne babyambala, ne gutuuka mu kwaya ne gubalya, ate nga gusiiba musaba naye ogwo gwabalya ne gubasensera. Waliwo programu eryoko eyitibwa junction, eyeva wala ne nannyini kagitandika akimanyi. Kati ate alina ekintu kyali mu kukola ekigenda okutta abaana, si kubaziika mu mubiri naye mu mwoyo. Girl child, ye girl child eyo. Aya, musaba nnyo, musiiba nnyo. Obuweereza babuyita ennyumba ey'okusaba, naye awo wabakwata. Awo we munaazuukuka mulina abantu bangi, abagoberezi bangi. Abo nze si bentya kubanga Yeremiya 23 olunyiri luli eyo munda lwogera ku muweereza oyo n'obuweereza obwo nga Sodoma. Kati ate munamu abagoberera ne muyitibwa Gomora. Kakati oli wanaaba aleese kibooko, Gomora simanyi oba awona singa Sodoma bamugjawo. Kati mwegendereze nnyo 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 nnyo. Mutunulira programu eyo junction, ebintu bibiri byebeerako, kimu bibiri, sexy, kwegatta, basajja bakazi, stories zonna ezibeera zijja zebapanze mu budde obwo bwennyini, abaliko ng'abaweereza bava nga bakwata emizindaalo. Kati balina ekintu kye badde bapromoting mabega kaawo, ekya omukyala wa Faaza kyayitawo naye abamu temwakiraba. Waliwo kye baali bayisaawo. Waliwo omwana omuwala eyali agamba mbu ayagala bugembe n'ayambala n'ekiteeteeyi ky'abagole. Ekyo nakyo kyayitawo, abamu temwakitegeera. Jezebel mugezi, ate akuba awoomereza. Nabagamba kalinga kavunza kakusensera. Emmese twabeeranga edda mu byalo, ng'emmese ekuluma bwekufuuyirira akagalo. Oyina okizuula nti emmese yendya ng'obudde bukedde.
njagala bategeeza ebintu ebyo byonna Jezebeli muzimu mugezi nnyo mubi nnyo guli so cunning guli n'amagezi aga waggulu intelligence eri ey'omulembe esingayo mu mizimu egyo kati ogutegeera olina okubanga naawe totambula ng'ensi bw'etambula abawala mbabuulira bw'oba oyagala okuwangula omwoyo ogwo totambula ng'ensi bw'etambula bayibuli bwetu bwetusomesa temumala gadduka na bintu muba muli awo ku birthday party batuyise wiiki yonna nobeera ne schedule ng'eri tight waliyo birthday waliyo baby shower waliyo simanyi marriage shower bagita wedding shower biki ebyo bishawa ne bijja bishawa ne bijjaawo muina bi live videos bye mubeeramu ebya Facebook eyo abeevuma bakola ki eyo abawala beeyambula balaga amabeere bazina naawe ng'oli kuli onyumirwa otwaliriza budde kumbe kiricho kikulya kiricho kikuse novaako ku live ne weebuuza ekibuuzo ne kiki kyenfunyeemu wano nga tewali emubizo zoonoonye datawa agenze naye nga gw'oli okwo abavubuka bali okwo mbalaba sijja balumba boogera mannya gaabwe maviiri gayika gakoma eri oli ali ku mwenge ali ku bakazi anyiga ono akutta omukono guyiseemu guli mu mabeere goono ono omuwala ali eno alikola bino nammwe nga muli kuli abalokole munyumirwa ebyo byonna babikoze naye temulaba Jezebel mugezi ate njagala kutegeeza abakubye ekyo mujja kwewozaako nedda musabye musiibye mwebale naye gugwo gukuba ndabye abasumba mu kibuga abanene ababuulidde enjiri abalina ebituuti ebinene naye ekyo kibakubye bakyala baabwe genda nnyo wala tukozeyo ka introduction katono tujja kwongerayo mukama yibazibwe nnyo kikyengezaako kutegeeza renew your mind teweefaananya na nsi eno ensi yagwa dda nga bweriri tunuulira omwana oyo aliwayo ono anti omanyi leero nze mbikuttemu yuuyo asinze ennyimba n'owulira omwoyo ngakka oba aba mwoyo simanyi naye akugambye mpita mwoyo Katonda akebera mitima kiki ekyo laba ekifuba kyonna kiri wabweru akutte microphone awese ensingo ebirala tujja byogerako olulala ndaba ng'omusalaba eri mu background musalaba tugenda balaga engoye zonna abasajja ze bali mu kwambala abavubuka abalenzi mu kanisa waliwo abasumba abali mu kibuga omwo ate njagala mbabuulire obungi bw'abantu mu kanisa saagala bubatiise saagala bubatwale nolaba omusumba ng'ayimiridde ng'ayambadde naye ng'ennyambala gy'ayambadde alina gye yagikoppa naye nga gye yagikoppa tanoonyerezangako wadde ti oba byambala bino babijjawa oh God.
bali omwo mu kibuga bawulidde enjiri, balina ssente, bakoze buli kimu, naye ekyo kibakubye. Kale omusumba w'egindi wali eri wali dedde ng'oweta wali kukikirira n'oyambuka wali eri otegeddewo awo otegeddewo eggamba awo alina ennyambala gy'ayambala, naye alina gwakoppa ow'egindi ng'obuuse ebizinga n'amazzi n'amayanja, alina gy'agikoppa eyo, naye gy'agikoppa eyo gwagikoppako naye muweereza, naye era omuweereza oyo alina byakompromisinga. Kati njagala maliriza nga mbagamba temutwalibwa na nsi, ng'oyagala mutegeezeeko ku bintu bino. Olugoye lwayambala olw'omukono ogumu, eyo gye luva bassebo ne bannyabo lwawongebwa dda. Kati mu kifo ky'abasumba mu kibuga Uganda okukola factory, mwekuŋŋaanye mukole ssente, ssente ze musonda mu bantu mufiseeko, mukole kampani ezikola engoye. Ekyo kijja nakyo kuyamba, kiyinza nakyo okukola amakulu. Tukole ekikampani kyammwe eyo ki factory nga kifulumya engoye, kijja kukola amakulu mangi. Otherwise kintu kyalya da. Mwisabire. Okay. Kati awo baali balutongoza nga balulonkinga, baluyisiza mu Halloween. Kati walufuna eyo tomanyi gye lwava, babukubika ambalo kameeka mutwalo gumumpa, ng'okwata microphone ng'oyimba. Oyagadde bakayise devil in disguise. Bakatongoza video ezimu zesaagala kuleeta kubalaga, copyright eyinza okunkwata ate ne bannoonya ate yabya ki nawe kennyini. Kale nno ebimu byesigalize, naye muli bubi. Nakutegeezezza ne nkugamba Jezebel kuvadde eri ng'atta bannabbi. Kati yo omulimu gwe guba gwakutta, si kulamya. Oba oli mukyala wa musumba, mwe bakwaya liida, simanyi mbu oli wa kwaya, gwakulembera kwaya, buli w'obikola ebyo mwe musimanyi muli ku mbaga, ebyo muba mulina be mutta. Ba Jezebel aba balimu. Kati omukazi ng'oyo, omusajja abeera ali ena, nabo bantu. Amaaso ajja gajja ku musajja agase ku mukazi, atandika okwaka ku mukazi. Kuba obufaananyi ali afaananya atya, nga bw'afaanana bw'ati bannange, oli mukutta. Kale akambala ako
eyo gye kava. Nabwe babetoloola dda. Oyo mukwano gwange Recho, muyimbi, baserebu, kibuga kibatya n'abalala balingaawo. Wakati tukyalina budde kubakwekereza, tetulina gye tubasanga. Message tuzibasinikira temwagala zisoma, muli bize, munoonya feemu, munoonya babamanye, mukwate emizindaalo, muli bize mudde eno, message temuzisoma, masimu temugakwata, mwalinya ebbeeyi, mubeera mu bifo binene. Temugambwako kale. Kati ako gye kava eyo, gye bakalonkingira ne bakateeka ne ku seero. Erinnya lyako liryeyo munda. Gambi oba oyinza obutasobola ditegeera. Devil on the hand, erinnya ly'ekiteeteeyi ekyo, naye bakibrandinga linnya ddala oleme kutegeera nnyo mangu. Naye nga womanyi bajjayo era brand eyo ne bagituuma Devil in disguise, one shoulder dress, uli ku market. Ne mwambala. Waliwo make-up oyo aliwaawo, njamubalaga mu maaso eyo, alina kyakola, kyasendinga, tegeeza byonna byava eri Ssekabaka ekyokubiri 19 paka okukirira 3 eyo. Jezebel bwe yayagala okutta Yehu ng'ategedde Yehu ajja, ne yeetonaatona buli kimu, ne yeeteekako buli kimu, n'akyusa omubiri, n'akyusa sikini, buli kimu, naye nga mundamu ye mutima akikola akimanyi. She's going to kill. Kyova olaba Mwambala mugamba dressed to kill. Byebyo nze njagadde mbalage ebiteeteeyi bino ne dresses zino ze Mwambala gye ziva, mutegeere nti baaziwongayo n'abaaziwonga mu bategeere n'eki kye baagala obbakolamu. Kati kyova olaba nti gwe buli woyambala ekiteeteeyi ekyo muli mu mutima gw'omunda obeeramu ne mentality egamba mbakubye nnyumye nnyo leero. Kyekyo Jezebel kyeyagala okukola Yehu n'amulabuukirira. Bayibuli etusomesa ti Jezebel bwe yayimirira ku kitiiriro waggulu eky'eddirisa, Yehu n'abagamba mumusuule wansi. Era Jezebel yagwa, omusaayi gwe ne guyiika n'akolimirwa, kuba yali atta bannabbi. Olwaleero oyinza okuba nga takyakwata jjambiya kubajjako mitwe, naye abatta, omwoyo gwe gukyatambula. Junction nayo, it's one project eri injected in, ng'eyambibwako abakungu. Kyolaba nti yo okuteesa kwayo si kwa Bayibuli, kwa sekisi, kwegatta, kukyawa ono, kwagala ono, mboozi bwe zito zitambulira mu bya buliri. Tewali Bayibuli ku mmeeza, tewali lunyiriri luva mu mutwe, tewali. Okumanya Jezebel mubi nnyo, n'ajjayo ka branch kalala kayitibwa girl child. Bino tetujja kutya byogera
Musajja omu ayitibwa Kirumira yagamba tunayogera tujja kuttibwa, bwe tunaasirika tujja kuttibwa. Basebo ne bannyabo katuwogere. Oh yes, naye nga mbabuulidde kyawa njagale. Jezebel mugezi nnyo. Ugambye ebifaananyi biibyo mubiraba eby'embaga, abadinkoni bagatta abagole, naye nga abagole bye babagatta ebifuba biri wabweru, ebiteeteeyo bye bambadde tebiriiko mikono, amabeere gali wabweru gasaze. Nkubuulidde Akambala obwo gye buvudde ne lwaki baabuleeta. Baamala busaddaakayo buyira musaayi, baabufulumiza na mu biseera bya Halloween. Ate Halloween tatandise kati. Kaako Akambalo kati buli buseegu bwonna bw'olaba obuli mu kanisa oba buli wabweru wa kanisa, of course ensi eyingidde mu kanisa. Instead of ekanisa okufuluma egende mu nsi, naye ensi yayingidde mu kanisa. Kati ensi eyingira n'ebyayo byonna. Tubola bamaama baffe balaba, bannyinaffe balaba, bina butambulira wabweru, empale zitambulira wabweru, ngamba zinnika, mabeere gatambulira bweru, tebafaayo, bali mu bulamu bwabwe. Tojajinga. Naye gye twongedde okubeera mu mbeera eyo gye kiyongedde okulya. Kati gwe weetunulemu naawe ennyambala gy'oyambadde eyawukana etya n'eya gundi. Gw'oli gw'otegedde sigenda mumwogera. Naye ng'oyo mwannyinaze n'abani abalala, kiki ekiteeteeyi kiikyo kiyitibwa devil in disguise, one shoulder dress. Bulolengera kiteeteeyi ekyo kiriko one arm, bingi nnyo. Tujja balaga n'ezisayini ne bugundi obuli logos obuliko bwe baakubako, bwe bakuba mu biteeteeyi eby'enjawulo n'engoye ez'enjawulo, biki bitegeeza. Kakati ekigambo ekyo kyebakola kyolaba ekyo bakijja mu Bayibuli. Ekyo kiriko devil in disguise, one shoulder dress, kiteeteeyi ekyo bakijja mu Bayibuli. Bayibuli etusomesa nti malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. The angel of darkness disguises himself as an angel of light. Okitegedde? Kati yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Kati bo ne bakola dress ne bagiwa promotion yaayo, erinnya lyayo devil in disguise, one shoulder dress. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti devil in disguise as an angel of light. Kati gwe olwambala olugoye olwo, you are presenting the devil in disguise, thinking you are an angel of light, kumbe you are an angel of darkness. Olwoyimirira ku kituuti n'osinza n'oyimba n'okola byonna by'okola n'obuulira naye ng'oyambadde omukono gumu, oyimiridde mu kingdoms bbiri oba oli mu biti by'abamalayika bibiri, malayika ow'ekizikiza, malayika ow'ekitangaala. Kati fe malayika ow'ekitangaala tetumulaba,
tulaba oyo w'ekisikiza. Oh God. Kati aweetereze obyambulemu. Nkusiibudde. Tujja kuddamu. Koze ka introduction. Tujja kweyongerayo. Kama bankuumire. Bye bye.